Gedde na ekintu kino nti kijja Robert Mutebi oli mbitunde ebyowandegeya bwe nategedde tubuulire kiri kityawo ate tutandike program awo wenyini. Anamu ebbiri Apollo zaweddeko nga bw'obiraba ekiri ewandegeya kyekyo ekifaananyi ekituufu poliisi military n'amagye abagenda maaso n'okulabika nti n'abasayidi mbalabawo abagenda maaso n'okulabika nti batangira abantu okulabika nti beeyongerayo mu kibuga meters nga 10 okuva wano ng'okutte era oluguudo luno olwa Bombo Road waliwo era still we batadde era amaggwa nga ova waggulu eri ku Nkuluma Road okiyira wano okugatta ku lwa Mpabana Road awo nawo wateereddwawo embeera nga bw'ogiraba wano abantu babaganye okulabika nti balabika bayingira wano nga boogenda maaso n'okulaba abava mu bitundu bino eby'Uwandegeya n'okwetooloola wano wonna be bano kaakati boolaba abali mu mbeera eno nga tebabakkiriza kulabika nti basala wano okgenda mu kibuga nga boogenda maaso n'okulaba asayidi zombi erudda eri n'erudda eno abantu bali sitaaka ebyaddala nga babaganye okulabika nti ekibuga bakiyingira naye kino tekiri wano wokka ne ku ssaawa ya Queen n'awalala embeera bweti bweri naye kaakati olaba abantu abangi ennyo abali wano babaganye nti temulina kusala wano akulabika nti mweyongerayo mu kibuga nga bwogenda maaso n'okulaba gwe naakeredde ku SWOT TV ate n'erudda eri kubannaffe abava mu bitundu ate ebya sayidi eri nabo babaganye era nayo ndaba waliyo aba military waliyo aba CID waliwo aba poliisi eya FFU n'abalala nabo babagamba nti temugenda kulabika nti muyingira ekibuga nga bwogenda maaso n'okulaba gwe ali ku SWOT TV. Embeera gye tugenda maaso n'okubalaga babagambye nti temulina gye mulaga nga boogenda maaso n'okulaba wano n'emmotoka nazo oba oli abagenda maaso n'okubacekinga so yembeera kati gye tubalaga entuufu eri wano ewandegeya n'erudda eri bw'otunula ng'osaze ate oludda olulala olutwala abantu olufulumya abantu kibuga nayo olaba nga nayo ate babagaana okuyingira naye wano olaba nti operation erimu bonna erimu aba CID erimu abamagye erimu aba military erimu aba FFU erimu buli kitongole kya security ey'olwaleero kyekigifudde ey'enjawulo ate n'erudda eno nayo ndaba waliyo military n'ab'ebyokwerinda abalala so Apollo embeera gyetubagadde okulabika nti bannayuganda tugibalagako abandyagadde okulabika nti bayingira ekibuga babeereko oba oliawo ke balaba bamanye butya ebintu ebitali byangu njagala nze nkuddize omuzindaalo ogende maaso n'okuweereza naye bw'otunula n'Ewandegeya eri yonna ate nayo bakubyeko abantu naye nga kyekyo ekituufu ekiri wano omulabi waffe owa SWOT TV kyetugenda maaso n'okulabika nti tukulaga mukyala Nabbanja alabika yatuuka ndowooza mukyala Deputy Speaker bangambye nti yatuuka Deputy Speaker bangambye yatuuka ebitiibwa biyitirivu nnyo naye nga ekiri wano kyekyo ekyetugenze maaso n'okulaga Apollo mu studio olinamu omwogezi wa DP tumusanyukidde nnyo naye nze kankuddiza omuzindaalo mugende maaso n'okutematema embeera nga bwefaanana era agenda maaso n'okuweereza abantu nange kanneeyongereyo mpuliddemu omugenyi oba wa HDP sibulidde bulungi naye mutulabire nnyo omugambe nti nange mulamusizzaako tusiima omuzindaalo ngukuddiza